tubagamba okudda mu kyalo yeewali ssente kati abroad tugifudde kyalo. Emmotoka ennungi zino zonna ze tulina zivuga nga zidda mu kyalo. Eno tujje ku weekend kuyisaayisa bivulu kweyagala eri yeewali ssente kyekyeyo kati. Tugenda kukola kituyita commercial mechanized farming. Saskatchewan Canadian prairies styles zonna tugenda kuzizza mu byalo. Ng'omuntu oba muwala kuvuga tractor ogiyiga, it's enjoyable. Tumaliza ne tukola ali barbecue. Bafukirira ku time nota amazzi ga irrigation sprinklers obadde oba oli mwalo oba oli mulenzi. Tubaga mu mwala ka lipstick asigala ko nosiba ku bandana noyambala boot nonyumirwa. Si kulimisa ngalo eyo nkola eri ancient nokuba tolimisa nnaku nzerewo tolosala talimisa nnaku tolosala alima ezengalo zirima okulima si kweko. We want actually that hole akakakumbi kanyoko yalimawa Petukayita kakobota. It's a farm tool. Si ke representing okulima. Era nze sireta basibe kulima wange kukolimira wali manedda. Nonsense, I don't tolerate that. Eyo just katulu mu nnimiro kozesa small operations. Yes. So tolo sala abeera mu bintu seedlings monitoring. Abeera mu kuteekako sprinklers ezo kufuuyira ne tractor njaga gimuyigiriza nga agivuga. She was a driver, very good driver. Era mu mabawala abali tubagamba kati tetukyakwana buwala buna kampigutu bere okusabiriza mpeereza transport ntwalako out nonsense. Buli muntu alina okukola. But your farming is very expensive. Omwana tuwa wansi agisobola. Unfortunately, abantu babadde tebamanyi kyakukola. We are going to educate them, support them with tools and mechanical or commercial tools. Ne nga tubibawoze nti ku harvest tujjako such expenditures. Katusetinze these demonstration farms nga zetwagala tubunyise Uganda yonna. Okuva Bombo paka Kitgum ettaka liri empty. Bannayuganda abo bonna baana basoma betuweeredde nti agriculture is the backbone. Naye theoretically we want to prove that, and we are saying Uganda, many people don't know why it's called the Pearl of Africa. The Pearl of Africa. Lucy, I always challenge people. You know really why Uganda is called the Pearl of Africa? Why would you think so? Yeah. What do you think? Kangezeeko. Ni aga tugenda buza ni aga Hagai ne Nisha. Hagai ne Nisha. Tugenda ba challenge ngamba tujjo musoma. Kangezeeko ndabe oba kyeroza kyekyo. So you can correct me if I am wrong. I think it's the Pearl of Africa because what does it mean? It means like we have everything. Like what? We have the sun. We have like the good weather. We have ettaka eddungi. Tulina ettaka eggimu ekisa okulimamu ebintu nebibanga bivuddeyo nga birungi. Tulina emirembe. Like You're good. You're almost. Nkyali ku mulamwa? Muli ku mulamwa. Njakubuza ne kuba n'abawala bano bijujulu byo bino. Mujje mu kamera. Atakwalize nganda akwaga. Nisha jangu mu kamera. Hagai ajja kwogerera eyo. Lwaki gwe tolo sala ogenda tubuuza osoma biki Bakist. Wama Nisha, feel free. No, it's okay. It's okay. Stand. Pearl of Africa kitegeeza ki? Kitegeeza ekyo. Olowooza, what's your opinion? You've been studying. Pearl of Africa. So in my opinion, Pearl of Africa originated from where from Churchill. Why did he name this country Pearl of Africa? Because what he saw was beautiful. And the pearl is beautiful. Given the fact that it's eating a clam and oyster, it's a very ugly sea creature, but within it you find the pearl. So he did not expect to find Uganda. But he had passed so many other countries before coming to Uganda. Why he didn't name Sudan? The Nubies and it's Mami muleke tubira bibuzo. But in my defense, what does Pearl of Africa mean according to you? It's okay, feel free. Wait out, Bakist. Okay, speak from there. From there. What do you think Pearl of Africa mean? What does it mean? I think explorers that found Africa. Uganda particularly. Why is it the Pearl of Africa?
found it to have unique features that the other Like what? countries do not have. Like what? The Badger Sunshine, The water bodies and what? Stop there. No wonder, Madam Ruth, So you are in media. Yes. And you have sustained this brand. You're highly knowledgeable, and indeed, what you studied, you carry it on. Amen. That's what it means. What you said. Yeah. Uganda, no any other country in the world that has the same weather where we have 2 seasons. Yes. You can know that I'm planting today and I'm harvesting. Yeah. True, the sunshine is always predictable. But some countries, you don't see this. No. They even don't know Uganda. Uganda ya bay. Wokwate bijanjalo n'osuula awa ebimera mu nsi yonna. Kati bagamba ne Uganda ekibasa obwavu kiki? Nonsense, you are jokers. Emirimu ennyumba gisaamu amaaso. Nedda ennimi abambi gye babadde bamanyi eri kafuduku. Kakumbi. Kati omuwala alabira ddala ng'okwata lipstick wamuteeka kakumbi. Afuna amabavu mu ngalo. Afuna amabavu. Nedda si ye yennima. Stop that nonsense of calling that farming. That is mockery of farming. Or mocking farming. Farming means using tractors, using equipment. Eya tugambe enkumbi erimba, eya tractor etakola ki? Yeterimba. Yeterimba, yeah. Oyogedde n'ogamba nti tu. Buli wayogera ogamba tugenda. Who is tu? Bannayuganda tugenda kulima, tugenda kubazuukusa, nebaza abavubuka, abalabi ideas zenjogera. Okay. Nti ebyaddala, they can go into commercial farming. Ne balaba byenkola. Bannayuganda boogera nnyo than okukola. But I'm an action person. Era bwe njogera nti tugenda kukola kino, I do it. Ate siyamba, nze omutajja nga nzungirako nti kuyamba, nja kuba oluyo ogwene. Batugana n'oluseke. No, saaga oli ajja nyamba nedda. Olina kujja ng'ozze kweyamba, kuyiga. Olina okuba serious. Whether you a girl, woman or a man. Muli Bannayuganda Ruthi bajookinga nnyo. Tebamanyi na kye baagala. They even have nothing to compare to. Naye katugamba, let us calm down. Politics yawedde, let's forgive each other, let's unite. Kimanyi bankuba akalulu onale. Katandikiraawo. Welcome to Yes. Nakwe nnuma wano, Tolo Sala mukyamulaba, tannazuukuka. Welcome to another edition of Share with RKB. Hope all is well. Elanga mbebaza okubanga mu sharing, liking and commenting. Atanga mbajjukiza ku foundation ya RKB Foundation. Boba oliyeyo nga wali agadde okuddiza mukama kumwebaza mu ngeri emu oba endala. Lowooza ku RKB because I look at women, children, ate ne ba youth. So bitabo, bursaries, okuva ddala wansi paka ku universities bw'oba olinayo mukwano nja kwebaza nnyo ng'ompaddeyo bursary okubanga ndabirira ku muntu oyo atasobola ate nga yali agadde okusoma sukaali munnyo bulangiti mifaliso byonna ebyo bikozesebwa waka naddala bikwasa omuntu n'abanga yeebaza Mukama Katonda. You can reach out ku 0772 965188 mu RKB Foundation era ne website gyeri osogitambuzaako n'ogiraba byonna ojja kuba obitegeera. So today ndi n'omwami bawa Sarah is tall, alya breakfast eba garnished bulungi ddala simanyi oba okuva akaluwe kaggwa breakfast eyo akyagifunako omwami Honorable Luzzi omulungi w'abangi. Say Honorable kumpayo akadde neera okubanga osooka ku RKB Media. Akalulu kagenda katya? Ruth akalulu kagenda bulungi. Nebaza bannakampala abannonda mu bungi. Nebaza abasirikale, aba SFC, ab'amagye, aba police, abakyala n'abaami, abavubuka, abavandimwe, abaganda, abagisu, abanyolo, balugwala mwenna. Mbebaza mu kuvuganya nga bijjo mbadde nsomesa nti waliwo awangula. Awangula. It's called a fair play, fair game. Era njakubategeeza ntwakwata kyakusatu. Wow. Era akalulu kannuma ennaku ennuma tolina byokubira ngalo. Era okusatu. Lwaki saali nambeemu. Naye njozayoza Honorable Misa Kabanda upon that achievement tukusaba uniting abannakampala bannayuganda mirimu gy'omubaka parliament giri egi tebakuma emirala egy'okukubba okwavuwaza bannakampala bannayuganda babbi. Omubaka parliament talabirira abantu ezo zigeto tulina ozimenyamenyawo tuzimbewo ekibuga bajja kusiima bukedde. Saagala ogambe nti olina kuziika leeta ambulance kulabirira bannamwandu abamu tomanyi na kyatta babba abamu baali babbi n'ebirala.
So tukusaba emirimu giri ena kuyisa budget gyetegereza make sure agriculture is absorbing abantu, advertised agriculture in parliament and on higher levels like cabinet. 2, tukugamba bw'oba toli lawyer nga tolina na diploma mu mateeka gisome ogw'okukola amateeka ogukole bulungi. Mpaka parliament abeera akola mateeka. Bw'oba toli lawyer kigenda kukuzibwa wali okukola guno omulimu. Lawyer okukola mateeka, amend, enact laws. You must be a lawyer or have like legal knowledge. Okay. If you are not a lawyer, not even having any legal subscription like at least a diploma, tosobola kukola amending, even analyzing laws, definitely you'll be a joker. Wow. Then omulimu mulala, inspection and even oversight of executive. Executive means ministers, fellow ministers. In the event you're elected, make sure you analyze, interrogate, summon via committees, make abrupt visits to different projects around for government and make sure you ask them whether they are doing their mandate and things like that. Lastly, it's all about representation. Representation means speak, talk about what concerns people. Like now, there is a very funny construction of roads with such dangerous humps. Do you call them humps? Yeah, the humps. We have the big ones and the small ones. Abasajja ne bamalawo no wanda bali kuzivayagula. Bubakubye butya? Hampu ebwo obutono obwo bwe butyo. Buno bakolanga bungi bwe buti. Botindira bwe butyo obungi. Bw'oba ku boda bukuba ne bukuba n'ebyende eno fa abasajja. I'm telling you, so many people have pain. You're supposed to talk about this, that they should bring a law, bajjewo hampu ezo bazizibe with immediate effect. Ate baswa zijja olw'ensonga nti regulating speed, abantu bavuganga abalalo mu kibuga wakati. Twinako abaana abatambulira. Normal hump. Yes. Eri useful, human compatible. Okay. Ku bulamu bw'abantu. Yes. I'm telling you, buli musajja olubuto lumuluma. N'abaana baffe bagudde amabeere. Gabunyeenya gati. Yeah. So tubagamba busumulula nati bolo joints za boda myezi mukaga nga ekibuzise. Then nojja ku motoka kakubbe motoka n'ekyuko. Yeah, true. I'm telling you. Emotoka desigara ekimu. Yes. That's called representation. Speaking what really people go through daily. Then tuleeta amendment eteeka ne liyita buzibwe. Tebakutuma emirimu emijala honorable Minsa. Kikyotegeeza mu ekyo. Tugamba nti emirimu gy'omubaka parliament no wanda ebintu biringa bwe biri abantu babadde babyerabidde. Balimba abantu nti ba MP be bakola. Tolimba abantu yenna gwe balonze. Kigwendeesa oluguudo luno. I have robbed yakakagambo lobbying sikagala kakiyaye. Nva kusaka osaka ki? Nonsense. Kusaka. Government ekola via committees. Yes. Planning and finance. Nereeta kituyita budget. Buli kikolera ku budget. Teri mbaka parliament ayina buyinza na busobozi kukola luguudo, Madam Ruth. I'm telling you, to be honest. Tosobola. Mayor si akola ekibuga era mpuli abamu mu chanting abali mwezo nonsense. Bino okubanga biri mu budget. Bino okuba executive and master plan y'ekibuga. Finance from parliament wetu gamba tuongeze Kampala special status, sente zongereke ezikola emirimu. Baani abakola budget yeno. Parliament yekakasa nekyusa having been proposed by the executive and even the president via drafts like URA n'ebirala collection of taxes. Babaleta kye bayita budget framework paper. Yenkananga Bible bijo gye mbasomesa nti mwina okubanga musoma ebitabo. Ni analyzing. Olina okuba good reader with the literature. Olina okubanga oli na capacity esoma. Nemmene abantu be mwalondeseza kajanja. Tebasobola even to concentrate to read for 10 minutes. Bava eminyira mu maaso. I'm telling you, balina kubeera ku bimeeza. Omuntu alina poor reading culture. You cannot read and analyze. I'm telling you. Right now we are saying the budget framework paper passed. And what is the contribution of your MP? And many people are tagging me on Twitter all over, everywhere. Nikati nze ndiye nuwambwa jayotera. Siri wali gonja wajira. Ninga kabwaka bindi. Why are they tagging you even? You know? It shows mwalo ndisaka janja chanting and singing slogans of political parties. Kata the end, tubaga temunkabira. Akaliro mukawulira. Akaliwa. Akebye biyita. Emisolo mijulira. Amakomera n'ebirala. Obadde okimanyi, Madam Ruth, Honorable Muwanga Kivumbi kati ali mu revising reforms zizange. How? Kuba tubagamba bulijjo nti omuntu we bakuleeta mu kooti oba we bakukwata mu poliisi teriiyo mazzi
police cell bakadukulu teri toilet kati gwe tolyako kigambo kye bayita kidoli nakiwulira nti olaba wakatuukayo bakutwaza ekidoli ekidoli kitegeeza ekidoli kitegeeza ekidomola oba kapeeyo oba kabenseni mwemufuluma buli omu kaafuluma addukana akola ki gw'omupya ze gw'okasula okumpi n'okatwalayo n'okooza ebyo tubibagamba nti tubadde twakatuleta etteeka nga tugamba akaduukulu ka poliisi konna kabirimu amazzi aga flashinga n'omuntu wanaabira abantu poliisi tebanaaba amuteringi abasinga obungi wawunya teri ttaala teri ne ventilation it's overcrowded like nawaako n'ekirowoozo bampeyo omukulembeze wa poliisi omu ku level ya high rank ne minister omu batusubiremu any randomly selected police cell for 3 days nembagamba bajja vaayo bazirise nga bafunye n'enziku nze kajja ovaayo nga ndi champion I am a champion nze mbatunulira nze ndi mulamu bo balwadde kati nga tukugamba omubaka parliament olwengera ebyo ebiruma abantu n'obyogerako ne mubikola mwe mukola amateeka mwe muleeta ebintu ne biba kakati nze mwansuddewo tusaba abo bonna be mwesize bakole ebyo bikyuke ffe tulere n'okubakwatirako okubabeera emabega mukole ebyo ebiyamba abantu amanyi honorable sonoyogerako kyo nsonyiwa nja kuyitanga honorable okitegera because ffe twali tugambe nti honorable Luzzi n'abalala bangi abandi emabega nti ajje awoleze ekibuga Kampala so honorable nti bw'ogamba nti nno abantu b'osindise balina okuteekateekera ekitundu kyabwe ekyo kiyinza kuba nti kyebagaa nti gavumenti yegaanye okukulaakulanya abantu baayo kati awo kikyuka nakityo okuba nti gavumenti ne MP mu kukulaakulanya abantu b'ekitundu ekyo kati abantu tebakimanyi nti they are part of government government bantu si gusajja gunene tigwina amagulu 9 n'omukire emabega omuwanvu gwina n'emmundu n'ekisawo kya ssente abantu bwe balowooza buli omu lwebogera gavumenti balina engeri gye bakitwala ewala okukijja bo we bali you are part of government government kitegeeza mwami Museveni that is an error you people make ate n'abayivu batukoze bubi mukyala Kalibala abantu they keep disseminating wrong information in the public government means you your relatives friends nabagamba mu government bantu bulowulira ba commissioner ba minister ba directors bantu batata bamu abamu mwe bashuga mami bashuga daddy kati natubagamba nti ebyaddala mulekera okulooza nti government kintu kiryawo kirala ababbi mu government nabatakola kituufu baganda bamu buli omwe abo balina abooluganda kituufu many of you are beneficiary ku corruption musomedde ku bubbi mukitegedde kakati utayogereko tubagamba you are simply blaming anonymous individuals forgetting that those are your relatives kitegeeza ki tubagamba ba planning ensi eno tukira kitita National Planning Authority under the Ministry of Finance and Planning banna Uganda nino ngamba nti mu plannings and you have designed kituyita seed schools nga bye biyumba ebiringa ebyenkoko wow you know vodnyate have you ever seen a seed school check on my statuses and whatever TikTok I visited some of these schools and when you hear the budget that was used to construct such schools they are so alarming those are the same schools that would construct possibly the same schools in Johannesburg in Sandton in Australia and we are having ramshackle fake useless schools nze omwana wange oba abaana bange Albaluza Alisha n'abalala gye batasobola genda Ajmal sisobola kutwala baana bange kuba it's not conducive tubagamba ki bannayuganda nti twaba twatuleta etteeka nga buli mukozi wa gavumenti yenna olina sooka consuminga services za gavumenti abaana bo balina kusomera mu schools UPE olwo nno mufeeyo okugalabirira ne bannayuganda bafunemu era nga tugamba atakisobola omulimu gwa gavumenti guleke oti genda balina kujjanjabira mulago bino byetwala abantu e Nairobi mutuso tulowooza oba muyinayo shares billions of money ne bajjanjaba kannamukadde kasajja kali awo nonsense billions of money bannayuganda nga babonaabona for we are not excited we don't care abamu gatwogera bubi nze siri mukukwana I have a tall woman beautiful afumba ekyenkya njogera kituufu ng'omukulembeze we yalikoze eki abamu you are excited many of the Ugandans are excited Madam Ruth I stay abroad I stay in Canada I'm a resident in Canada byonna byenjogerako mbirabye we were supposed to introduce what we call a national insurance policy nga munnayuganda obana kaadi ne bakujjanjabira anywhere
tembirabe Bulaya bwe kiri lwaki we bagende bajja mitwe nga mmale ni wabanga omuntu talina kyayize tubagamba enguudo zirina okubaza 2 lane ekitone ennyo 2 lane ng'etwala emmotoka 2 ogenda n'okudda nga ku luguudo olwo kuliko ne ka lane akalala abatambuza ebigere ambulance emergency routes police firefighting equipment n'ab'ebigere ne bubooda nowanda ababooda bafa buli lunaku era oba muganda nga abooda ekiraamo kibeera nakyo saa yonna kafa kati honorable ebirowoozo byonna n'ebirungi byonna by'olina ffe nga bannayuganda nze Ruth n'abalala batwegasseko emabega nga miliyoni byenjogerera tosobola kwegatta ne honorable Misa Kabanda ne tulaba ebirowoozo bye birungi by'olina naye ne mugatta wamu ekibuga Kampala ekibanga kifunamu era bwe kirina okuba era tusaba bonna abaavuganya ne batayitamu kitegeeza nti temwagwa it's a competition fair competition tulina kwegatta mabega waabo ate nabo ne tubasaba batuwulirize batuconsulting twagala kubategeeza nti temwayisemu kuba mwe mutegeera ennyo chansi yakutte mmwe tetubasika bitogi tubaagala naye tubagamba mutuwulirize some of us like I always say I live a life better than that of a minister and an MP combined. I'm not excited. I am better off by the way. I live happily. I am enjoying life. Era nagamba nti bwe nabasiise ngenda kuba kakyala kange wano drive around the city always. You did? Yes. Kakuba drive always nga bwe katunulira abantu. Abamu bawagise emba empaji ku boda mwali mumanyi mu chanting nti mugenda kulonda otherwise mkyusa obulamu bwammwe teri agenda kyusa bulamu bwo obulamu bwo gweno bwekyusiza change right from what you're doing. We are saying do the right thing. Bannayuganda omanye ekituufu naye n'olondawo ekikyamu oli mwana osoma oli ku ssomero ate olabankana n'ebirala kati bw'ona omala okusoma ate olabankane naki kyova ffe tweyagala we did right things in the right time. Abawala abato mulalanguka n'ebisajja ebikulu nammwe abavubuka nemugenda ebikazi namukadde nze saagala makudde saakunsembera choose rightly siyogereko kati tubagamba wait make money you men teri mukazi atayagala sente ekyo bakulima money is equivalent to a woman. Abakazi olulaba ku sente bawulira n'abakazi lwaki babajoga kuba muli bakusondera nonsense. Lwaki osonda embaga ani yakutumya okuwasa nze tolo sala saasondako eyasonda ajja ŋŋambe kola towasanga tosobola muwala w'abaana muveesonda n'okukyala mutuka nze nontugatugano nettaka budget yakuba oluyo ogw'emwala nze nagambye omuwase muveeko. Tolo sala afumba kuba amanyi bbaawe akola okola ki toyinza vuga boda n'onyumya emboozi za Range Rover. Tubagamba mikwano gyammwe be baani muwuliriza baani instead of listening to us abalina kye tumanyi ebiyaayo ebyo bitudde mulabu bw'emmuzi ababoda n'abalala naye si bonna. But I think dreaming big is good. Yeah, ne bannayuganda do they even know how to dream? They don't dream big. Nze bw'omba njagala okukyusa obulamu bwange njagala bantu bansingako naye nno nakakkanyeemu Ruth bannayuganda bambi abamu basiima era nabadde ngamba bavubuka tonsemberera ne bajja ne bagana nedda tusiima byokola tuli beetegeefu okuwulira naddala mu byalo abavuma babadde nnyo mu kibuga ne ku intaneti kuno abamu abasinga baali bakaddamu ne ba fugitives abantu abadduka okuva wano tubagamba bannaye tusonyiwagane kulonda kwawedde mukomewo tusonyiwagane twetonde mukomewo tukole twagala kubulya bannayuganda ekyobugagga ekiri wano kyekiri kye twagala the Pearl of Africa. Tugenda kulima ennima ya tractor ennungi enyuma tugaggawale ate bikolerawo tulina short harvests vegetables ne long term eza 2 years emwanyi n'ebirala tubayita oba oli muwala oba oli mulenzi osobola oyiga tractor even operating farm tools. Kiyamba gwe omuwala ndaba ali eyo n'omulenzi okunoonya amagezi. Who are your friends? Mubeera ku TikTok ku YouTube kubeera okwo kulala bawoli kiboka kubyenyo nange nishibaholik nekyetegeeza kabako mubeera ku music ne program ejje y'ennimiro yaki tuninga off abaana abali eyo ng'olaba program ezitegereka bwe zijja ku TV onyiga n'oyitawo at the end osaba maama we ebirungi taatawo
Nichi ebyaddala azijja ajja mu kulaba byolaba no. olabako entertainment because it feeds the soul then ebyamagezi mbirabe mulina amasimu internet true naye olaba nti ku internet abantu basakinga bintu bitategerekeka tubugamba beera ng'osakinga on how okukola crochets. How we can start small. Yes. Engeri gye bafumba ebiwalawala n'ebirenzi tebimanyi kufumba. Me, you cannot come to my home onfumba. Omanyi okufumba? I am a chef. I did foods and nutrition. Oh wow. Ate era n'ebyendiyaze omuntu alina okuba careful. Ngenda ku restaurant nga bafumbye enva za jjule. Jjule yaliwo ate? Jjule supu ow'oluzzi nga tali heavy. Tebakosa tomato paste. You use tomatoes ne mugisalamu ennyaanya wakati. Nonsense. Ne muyiwamu amazzi n'obunzaali. Simba. Akatungu ne kabeera waggulu akazina. Ne kalengejja. Temumanyi kulya bannayuganda tulina ano fruits, vegetables temulya. Abawala n'abalenzi. Abantu abamu balowooza obunene diguli. Okuba obulungi. Era eddaffe obusajja obutono nga tebatufumbirwa. Akasajja kanafu. Kalina ssente. Nga baleeta obulago obulinga obw'ensega buti tekisana bulungi yaleese omusajja ow'amaanyi nonsense. Honorable oyogedde ku kyawo kubanga ogamba nti abantu basazo ne balonda ne bakola biki naye nzijukira bwe twaliwanirako RKB nga tutandise manifesto yaffe ey'okubanga Uganda manifesto ng'onoonya akalulu akukufula MP we Kampala wagamba nti no kiyamba ggwe akalulu kwakamu tekajja kunnuma naye kati ate butandise wano ogambye akalulu kannumye ekitegeeza akalulu akamu kali kakulumye omuntu akalulu akamu kye nali ntegeeza omuntu agenda n'akuteekako embeera ng'olowooza alina obululu 100 nga mugamba olina kamu kamu ate ne b'otakampa kati abamu mbabuuza temwakampa mwafuuse nze otyo mwafuuse nze akaliro mukawulira embeera mukazigo mugiwulira abamu babalama batyagalimu ebituli mugiwulira embeera buli omu ng'ozze mu kazigoko ffe tubadde tuleeta transformation ideas ezikyusa ensi even in a year Vision 2040 tugamba Uganda ebeere turned into an agricultural commercial country. Mukyuse embeera zammwe. Tubagamba tudde mu byalo. Emyezi 4 ovaayo okyuse. Toba nzina kituumya abroad. Bulaya. Bwe ngenda mu kyalo mba Bulaya, bwaje nnoonya ssente, bwe zira mu kibuga mba nze kweyagala kubimbisa. Ozalwaki abantu tebakuwadde kalulu ng'ate ebigambo byabadde birungi ddala nga binyuvu era nga bannayuganda basingawo n'abagaa that is the guy. Kaakati nakweyazizza abannonze okuwangula weetaaga ebintu bingi Ruth. Sometimes awangula si gwe balangirira. So bwe balangirira oba oli awatawangudde era abakusinze lwaki si gwe balangirira. Kituufu. Abalala bagamba banzibye bakubbye lwaki si gwe wabbye. Maybe sabbye ekimala next time better. Tuleke okwekwasa. Wabeera wawangula twabadde 18 can you imagine oba emigundu ebirala gyano naki we are 18 what are you coming for? Tubanyeko basatu they are 18 wow. Idiots coming to contest what are you coming for? Era tugenda yeteteeka n'adendireeta ng'okwesimbayo tusooka kuyita mu kasengejjo olina okuba ne 500 million and above minimum balance. You must have your own car V8 VT's weight. Olina okuba ne degree in law or its equivalent or a diploma or a degree at the same time. Tukugamba olina tulaga gy'otambuddeko exposure. Si kujja ng'omantaala tolina gye waagenze tulage nga passport yo eraga mbaddeko mu America Bungereza bwa. Tukugamba ekirala olina okumakinga sure oli ready okukolera akasente akatono. Otyo? Bino eby'okwejala bya milioni 3.5 meka eby'emmotoka nedda. Olina medical insurance sife kujjanjaba. No way. Ekirala twagala kugamba eri of expertise okola ki? Oli munnamakolero mu. Ne muleeta akakica buli munajja ne yeesimbawo. Oli mufumbo toli? Oli mufumbo wabasambaga. Some of you tubabuuza wali spouse wamwe muteekako negative nothing blank. Olina okuba n'omukyala nga bamuwasambaga oba nga wafumbirwa. Bino okuleeta emiyaayu egijja gyetooloole wano. Buli omu awasa amaze effuuka mubaka. Olina tulaga permanent place overboard amaka agaweebwa ekitiibwa g'omukulembeze. Naye bamu mujja mutandikira wano mu parliament okwewulawula house allowance n'ebirala. So basically this parliament is questionable, but titubasika bitoji, tuba believing it, to have benefit of doubt. Things are gonna change soon. We must at least sieve out serious leaders. It's not everyone. And we're not here to talk what you think benefits or suits you. So we are here to say what is right. Either you take it or leave it. We don't care. Naye wakkiriza obagamba mawulire nti nno ebyaddala
bakuwangudde. Did you believe it? Yeah, of course. Nga Gambie, nti ndi champion oriented personnel. Bwe bampangula ne bootebesa omukono. Kasaro efali agibala. Okitegedde? So saagala kujungulula buwanguzi bwa mama waffe Honorable Mr. Kabanda oba n'abalala bonna. Yes. Ne babanga bamulangirira. I took the announcement, right? I take and conceded defeat. And I am saying I am ready to work along with her. Era kyova nabagenda si asinga okutegeera okuba nti yawangula. Abalala bangi nnyo naye yatuwangula yatusinga ensumika. So amawulire ago nagatwala slightly normal because I was expecting either to win or lose. Yes. Ekyokubiri akalulu akamu kye nali ntegeeza nti si nti kannuma bw'otakampa. Nituyugira bingi tovuma kati ahawa mulonze mukubire kasimu. Bwe yawadde? Mukubireko Honorable nonsense. Mukubireko laba bana akwata essimu yo. Kwa mmanyi mwabalonda kuba babawayo akasente akasabbuuni bakuweerera omwana kabasa bya kiyayi. Era yayita okati mukubire. Nga waaye bango ba mu nnyumba. Yalina okusasulya ennyumba yonze toyinza kujja bwange. Yenda bagamba temukyala bwaba MP mbaleke. Tebalina kuba ku ground. Era bolabanga MP ali ku ground. Is a joker. Time waster. MP ebirimu gye giba mu parliament kusoma bitabo, kola benchmarks, traveling and even learning how to speak, talk and agitate for ideas that benefit people. Abo bantu bwe bagambidde nti ekyakumisiza akalulu tobadde ku ground obadde wa social media. Kakati abo first of all nkiwakanya. Nze ndi mitima gy'abantu. Nti message yange bwe bagamba let's embrace digital transformation. Yes. Even government should adopt it. Yes. Why I believe I am trending lately simply because of my message and medium of communication. And mwenna abali nga muweerera abaana, that is the way to go. Technology, digital transformation, applications of computer-oriented techniques is the way to go. It's the global village and migration and evolution of human life. Yeah. We are saying omuntu yenna atagenda ku embracing a digital transformation, use of computers, applications, you're going to stay behind nga fe tu progressing. So tubagamba message yange ya sinking abantu, even they have time to revisit that same message, appreciate it, analyze, then bino ebidongo kuzunga n'okutaayaaya. Tosobola tuuka ku buli bantu. Kyova nze nawakanya nnyo ebyokuyita abayimbi. Abayimbi baleeta abantu abazze okuyimba. Abantu n'emigunju gijja kulaba abayimbi. Tell serious person like Luz ayinza kubeera mu crowd eyo nkubira mu abantu bawunyawunya. Abantu balwadde bansusu. Ng'olina by'oŋŋamba. For me, nkulaba ku internet, ku TV, I analyze. Naye abantu bali bakubya akadodi, kisododo, whatever. Abantu oluva baba batuuyanye. Era bw'okebera mu bisikosiko ebirinaanyeewo n'ebiyumba ebiriyo emizinga giri eyo. Kuba ebyaddala when you crowd the people, definitely you expect digestion and much more. Reproduction and the rest. Okay. I am telling you. Yes. Era abantu abo bwe bamala okukyamuka, call it excitement in biology. Tosobola kubabulya kintu kyonna ne bategeera. And I'm telling you buli omu bwadde waka kyaddayo agenda akuba kalipuso. Biri ebibaddewa abyerabidde. N'omubuuza bagambye ki? Fe tulabye Bruno Kate Mulaye ng'ayimba. Ne tulengera Kigesimbe wayogedde ki? Yes, ayogedde ki? Nti tukubye muziki. Kenzo oyo mwana oyo. Mwana tukuba omuziki. Shibo oyo Spicy Diana n'abalala. Ali yakubye glasses. Zimba. Vimba. Weta. Twogera ku reforms. You know? Oli mu vimba. Taina. Tu, quality ya audience. You are preaching abantu abaguba eddalu already. I'm telling you. Omuntu amala okulya music abanga alalusi. Mpulira. Toyina by'oyinza preaching anti munnange amakubo galina kuba bwe gati abaana abafa basoma tulina okweta skills development education, orientate it with the ordinary education system we have, train our people how to get and eradicate poverty. Bibeera bivubuka abakadde abatono nnyo time wasters nabo olwedde baba bamanyi ekindeeta kulaali nze Luzi ndeke byenkola nje nkupulirize gwe uwayu. Naye genda ku social media, genda ku TV, nnyonnyola. Tulina WhatsApp, mpulirize by'oyogedde, nondeko. Okimanyi abamu Madam Ruth baba bagenze kulya. Ku rallies ezo. Bafumba ebiringwa by'ennyama masavu, n'agale n'agesiga ne mu mutwe. Nonsense. Ebivubuka ne biveeyo abantu nga talyanga ku nnyama. Bino t-shirt. Why do you waste money printing t-shirts, fake t-shirts to jokers around? You're wasting the resources.
We need to decommercialize politics. Okwesimbawo omuntu no spending billions of money. And yet your salary is not commiserating with different your expenditure. That's why there is something wrong with corruption eradication systems. Nti omusajja ateeka mu billion. Mu parliament afuna million 2. Anazijjayo bwe bubbi. So tubagamba nze saakola ku t-shirt ebyo. Anti abantu bagamba wagana okugaba ssente ensonga nabo tebakwadde kalulu kaabwe. Akati ati mwani kyagulaako. Onje? Owulidde. Ye yagaba. Ate mwami Lubongoya. Saagenda ku ground Lubongoya naye yali ku social media. Ate mwami Nyanzi. Onalebo Segona, onalebo Mpuga. Ebuzo ng'olina bingi. Anti mbalaga nti whoever uses that analysis is simply omuntu atakozesa deep thinking. Ensonga nyingi lwaki saayiseemu bino kitegeeza nti bannonze. Era njagala kubagamba nti seekubagiza era ekyesanyu kye nafunye nti champion wange Kikofiira the boxer pressure pusher champion Mwami Museveni yawangudde. Ffe tubagamba mu nsi yonna ffe abatambuddeko n'omusajja tumiinanga kirabo. Nze simuwana wana nze simumanyi. Kimalenge n'okubuuza nti ate wali independent ate wana Kikofiira. Nze nali candidate wange yali Kikofiira and he will always be. Simply being ti omusajja oyo simumanyi naye buli awuliriza ebigambo eby'amagezi ffe nze gwe mpuliriza ebitabo bye byensoma mpuliriza speeches value addition agriculture nengenda nembikola nenneeyagala kati nga nkugamba nti buli omuntu munnayuganda omanye ekituufu naye osalawo okuleka ekituufu n'olonda ekikyamu nababuuza emwesinga 10 kuba ali beesimbyewo ani 10 ne Mwami Museveni ani emu abasinga emyaka abasinga sente experience buli kimu so I can't be mediocre you know nokuti tubagamba bannayuganda nti buli omu okola ekikyamu ng'ekituufu okimanyi so njagala kugamba nti campaign zo baziteekamu sente nnyingi ani necessarily abantu beewola abantu beeyazika ani imagine tuneye atunda ekibanja ebijja by'abajjajjaabe n'ebirala kintu ekyo nkiwakanya lwe sinze nkuzaala kubirenga nkuwa sente abantu bali emitwalo 2 Kampala buli omu nga mu emitwalo 2 3 zenzijjabwa situbagamba bannayuganda mulekerawo akajjanji omuze gw'okusabiriza abakazi mulekerawo okusabiriza so yali plan yano n'abasajja omusajja ojja otosabira uzinze nkisamba nsiga ezo nzuki genda tunsabiriza omusajja osaba otya musajja munno ondekedde ki ondese otya mukama wange akunywa genda onywa amazzi g'ekitaba genda ku luzzi onywa amazzi nonsense bannayuganda ate ffe tubagamba tuve mu kibuga tudde mu byalo tubalage suulawo booda eyo Ruth teri ayina boda nga yagigula n'egula boda ndala ate nga batunda business multiplying batunda bijja awamu ne bagula ettako gy'ogule boda n'abavubuka tubagamba myezi 6 boda eba eweddeyo mu nsi eriyo boda ez'endala boda n'ensi ezo type muno bulinga sausage macaroni nonsense bugonda buti kayita ku hampo eri gye nagayi kazaala bulwa myezi 6 ng'eweddeyo teri yali aguze boda n'agivuga n'egula boda endala aga Katonda mugulu taliyo I'm telling you babuuzi mundaba abamu kati munyiiga umalu Semata ninayo Semata wa boda wange empiji ku bikondo njamubuuza Semata umalu empiji ku bikondo oyina boda mmeka kuvugidde boda essaawa yonna bakubika tubagamba tebakuteerako kyaggulu era oba ne muganda we mukwano gwo nga wa boda mukubire kasimu kasita okubba ennaku 2 nga tomuwuliza gwanika gy'omunoonyeza ffe tubagamba ebigambo bino we were like Messiah the Messiah Yesu bakuba Yesu Ruth bana bamukuba Yesu yazuukiza Lazaro n'ab'eŋŋanda ze tebajja mulwanirira Lazaro yali avunze engalo zikutuseeko bakaaba bali bawoowoola omusajja n'amuzuukiza naye baali bamukubba embooko ku lubuto tewali yadde ne Lazaro bayali ali bwali mukimanyi Lazaro yaliyo teyajja n'agamba Mukama wange kanne yaleba kubenze abantu enkwe mulekeraawo enkwe Yesu yafuula ebyennyanja abantu ne balya n'akola emigaati najjanja baba nagoba ziswayini muziyita mutya emizimu mu mbizi bivubuka byali bizungazunga nga birimu emizimu nigenda mu swayini embizi abo bonna baali bakuba Yesu tewali yajja ne tukugamba nti okumanya basamba Uganda mujooga n'abantu kisolo kye bayita omuntu tebamanyi kirungi bakuba ekirungi ate n'abandi bakaaba Yesu komawo benyini be bamukola ki okimanyi baamala omukuba ne bagamba nti tasaana na kuziikwa direct tumuteeke musalaba alengejjenga ekinyira anti ku misalaba yali enkola yaabwe ebiseera ebyo
kati Lazaro ye nga tebamuteeka ku musalaba. Kati nga nkugamba bamaliriza bagambye tumutaddeyo naye twetaaga mu lumuto omwo tumanye ekirimu. Bamufumita amafumu mu mbiriizi ne badya n'omwenge omukaaku ne bakoza muli ne bateeka mu biwundu. That is human beings. Kati essaawa eno bantaginga mu zibajeti mu discussion za parliament ate nga mwankuba kati era busomwa agamba Luzi byali yagala bye bituufu byombi yali yagala bye bituufu lwaki temwamulonda niyo ntegede ne Yesu essaawa eno gwe bakaabira alingizaako bw'ati bw'agamba nzire eyo akawule omukawulira ebbanga lyonna agamba nzija oyo musajja oyo ayinza obutajja ajja kujja yatukola ati mbaga nsaawa 2 nonsense myaka 2 tasobola kudda wana abantu nga balina n'emizinga ballistic missile luli byamafumu abantu balina kati leza ozimanyi leza ekwokya kati abasajja Yesu atya okudda. I am suspicious. Honorable babi nnyo akalu kano nga kawedde, so what's the way forward now for you apart from okulima because no mukalulero badde olima ebyobufuzi nabaga simuli nze be babadde bafuna kiyamba mu abatanonda n'abanonda bambi bangi sijja kukuumira nnyo way forward kwegata kwabo abayita mutubawa amagezi gano tutambuze maybe next time better naye I hope bwe naba wendi nze kati nze sinza kuddamu kwesimbawo ate nga kye tugenda okusaba kati totusookayo maaso nze okuddayo kwesimbawo mundeeta ku kifunga ndi an opposite tokirizibwa ku nerijja olina okuba ne million 5 account okwetimba ku Luzi olina okuba ng'olina V8 Hammer oba Range Rover olina okuba n'ennyumba etunula ng'omuntu ng'eya Luzi olina okuba n'omukyala nga wamuwasa obuyenjeyenje bonna bwe mulaba mugaa gwe tuviire Luzi olina mumusimbako bantu ba champion mentality oriented people nino nteeka mu Ssemugalizo nina ejjooka. I'm very disappointed. Tugenda making sure ng'okwesimba ku Luzi tabu nze okujja nakubeera n'opposite mwe muba mugenda okufunamu ate enkolera kyensuubiza nkikola kakisaza tukuteeka kuba president kubanga weweka gwosobola okwesimbako yalina ssente yalina omukyalo w'empeta yalina emmotoka gy'oyogeddeko eyo oyo jjajja ng'akyaliwo teri alingiza mugundi fate not twagala muvuganya jjajja is the best we have siyinza kwesimba jjajja waali olaba wanga nti wacca oyo nesimbwa amera nze nsekerera abamwesimbako nenseka bonna babukongojja bulinga bunamunye buti buwewuka bulinga obuveera jjajja is so heavy omanyi eve champion jjajja buli kimu akiyina just abantu tebamutegeera butegeezi siyinza mwesimbako nze so anakirowoozaako okujjawo nga ye aŋŋamba mjukuu jo hapa angalia kama kuku hivi nafuta kufanya hivi namna hivi they taking instructions abategeeza kyoyogedde abagamba nti senga muzukulu jangu wano genda okole kino na kino kyenkola bw'aba akyaliwo ate era bw'abanga taliwo Katonda nga mututte in the event kuba ffenna tugenda one day kisinzira abantu kyemugamba naye nze siri interested nnyo mu kulembera abantu bazibu nnyo bakulembe nze ate mbakulembera mmwe ne mukaaba nnyo mukono gwa kiwuma tuba buli omu agenda kukola kituufu buli eyagomamu bw'ati kudda ku mulama immediately nze mba ngenda kutuga abantu teeka tulireeta ng'obbye ssente z'Abannayuganda akatwe bwaswi mba ngenda kutuga bataata bammwe bamama bamwe basuga mami basuga ekisa jjajja atuzanyisa buzanyisa jjajja bakwasa kiseera ffe ebimu betumunenya nti ekisa kisusse jjajja agaba ebintu by'obwerere nze nkwanze nkuzaala abantu bagende bakole jjajja otukozeemu bubi ekisa olina kingi naye bambi ayinza okuba alina reason musajja oyo yalwana alina abaana b'abantu be yalwana nabo bamuwa abaana abavubuka abato kati abamu ebyaddala bye bamu disappointinga n'atunulamu nga yalya ebikoola n'enkovu ku mitima mubiri ngajjukiramu bakomuledi be nkwano gy'abaana b'abantu be yalwana nabo naddiriza tugamba omuntu agenda okujja ffe be tetumanyi byakulwana nonsense oyo tetumumanyi tugamba kukola kituufu tugenda lwana lutalo olulala lwakuteeka Africa
oba Uganda ku middle stage income countries ngale tukola kituufu mugenda kweyagala nga ffe abamu tubikoze era nze nkugamba ne bampa obukulembeze bonna abamu mugenda kwekabira naye abalala mugenda ku appreciating later nga mulaba ebintu bitambula ffe tukooye ebinnya by'omu Kampala kale atalina mmotoka yatayinza tutegeera kintu atalina 4-wheel ngamba omuntu yena atalina mmotoka yatamanyi nti ensi eba n'amakubo amalungi buno obujeerajeera bwonna obutalina mmotoka bwe bugamba ne buli alina mmotoka tugamba nti ebyaddala twalibadde ne 2 lane ekitono ennyo nga amakubo ga lane 2 nga kuliko ebitaala ekiro misana na kiro byaka kuliko emergency routes ambulance waiter emmotoka ya fire fighting ne at least ne emergency obera mu jam ababoda ibabera jam ayino kendera expenses tubaga wali wali save what do you need the bodyguards for nonsense nolabo omuntu omunga akuuma emmotoka 3 emabega n'endala mwina biki bye mukulu bese twali funya nawe ba gundi ba escort sibetaaga nze ngamba I am self defense oriented bo kuba nonsoko bompangu nze mbera ever my finger is on the trigger blengera ngo nyangala hey wanji finger on the trigger and I'm a good shooter right I'm a boxer self defense mwabala mean we get self defense nazo chuli oyino kuba karati by the way abawala ezimu ku credentials zo oyino kuba nazo oyino kubango ine umanye okuvuga emmotoka by 16 mukazi atavuga mmotoka naye datingibwa gira ku bode nyindo zinyogoga bugere amatugo naga nyogoga tekisoboka no wonder obukongovule bwa black tubagamba omwala oyino kubango oyige emmotoka n'omulenzi oyino okubango oyina self defense oyino okuyiga boxing karate n'ebirala omwala n'omulenzi oyino okuba ebyedda ng'omanyi okufumba gumwe obusajjasajja obuli ewo tobala mulya jule nzibatabani bagenda bayigiza okufumba yes nze mamange yanjigiriza okufumba oyina okuba ng'omanyi ebulaya teri alina budde bukufumbira I know asoka ya oyoza ebintu kyoyididdemu kyokola ki teri alina budde bwakoza bintu so tubagamba Uganda nti change until you change bino biyambamu abamu muli just local twogera ku insurance twogera ku masomero amalungi we know what good schools look like ate bitwagaliza Uganda naye eno level ya education modernity bambi Uganda abamu babira bulungi obulaba nga balaba abirungi mbyenjogera kati bwotunulira parliament yaffe egenda okubeera gyobadde ogenda okubeeramu bw'okituna ku bantu bonna abayiseewo kifaananyi kitusigira ffe nga Uganda kye tugenda okufuna nze ndi muntu ataagala kukakkanya abantu saagala kweteekawo nti nze ntegeera ennyo kwefuula goonya na sekanolya y'omuwanvu tuwulire ebyekibuga nonsense Uganda tebali bize mbirivingira mbe balonze tubawe benefit of doubt tubasaba bakole research babeere oriented with works and procedure of parliament and government mukole ebituufu buli omu okisobola naye abamu n'amatuma gaziba era buli kanaleeta olugezigezi entebe egenda kukwokya meanwhile tubawe omukisa siina kyenyinza gamba nti siba believingiramu tubawe omukisa era senga ffe twade tutegeere ennyo twaliyiseemu naye kati tuli eri wambwa gyayotera Honorable Segona nayogerako ko naye twatuddeko wano era wennyini n'agamba Honorable yalina kubanga ebintu bwayogeranga n'agamba nti Honorable Luzzi byayogeranga MP byalina okubeera do you think ffe bannayuganda tetumanyi kye twagala oba tetumanyi tetweyagaliza not really mindset change ya community bwe busibe obukyasinze enkoko omala ogisiba n'ogita nerowooza ekyali nsibe bannayuganda balowooza bategeera nnyo babeera ku Facebook buli omu analyst abazadde nabo batusobedde ennaku zino abantu babadde bakuba nnyo abaasoma kyokka nga buli mugunju ogwo gulina omwana gwe guweerera ntumbuuza oweerera lwaki ate ogambye abaasoma balina olugezigezi era bw'okuba the likes of Honorable Segona the Mpugas kyolwokuba baasoma katukubuuza naawe oweerera lwaki oweerera tyobana tubaweerera babeere nga ggwe kakati no tulabe nti omuntu ataasoma asinga eyakola ki eyasoma kati twagala kubagamba nti ebyaddala bannayuganda bangi n'abayivu mutukoze bubi mu spreading a message etali nnungi nga teri admirable teri compatible ne mindset z'abantu so tubagamba bannayuganda mukyuseemu mukole kituufu buli omu ekituufu oba okimanyi omuntu agamba Luzzi byayogera we birina okuba naye ate n'olondamu omulala kitegeeza temumanyi kirungi nowanda abamu bakyajeerajeera ffe tugenda kweyagalira mu Uganda eno
tewampadde kati wafuuse nze. So how are you going to deal with the losses z'ofunye mu campaigns? Unfortunately, sina losses nene. I have only good attributes. Okay. Nina emikwano gye nfunye abali serious. Nfunye abantu bangi bambi omuli MP, ba minister, abantu ab'enjawulo abankubirako. Abamu besaswa kugira wano. Kati nkireka nafuuse serevu. Amen. Yeah. Some people appreciate that. Era kindoza lwaki wampise. Lero labanga nina oli awe tafalire. Yoteekako. Senga bucha kumacha ne bakuyita kuwa minister. Obukkiriza obugaana. To be honest, nabagamba nze sinoonya mulimu. Ate era ne bwompa obwa minister, nkikola out of patriotism. Okwagala eggwanga lyange. I live a life better than that of a minister. Oba tompadde nnyo. Esaaga olowooze nti bwompa obwa minister oba ompadde nnyo. I drive the latest and the best cars around. Many of you mulimu V8 Toyota. Nze ne Toyota sigivuga. Sara Toro yagimpa eri eyo parkings. Toyota ya Hagai. Akati I love American and German or European cars. Yes. Nina more than 10. Wow. Jabamu banyize. Wow. They say I'm arrogant, braggant. Kati 10 njiyite ki? 10. Motoka mba na 10 njiyite ki? Motoka. Njiyite motoka emu? Ti motoka. Motoka nyingi. Naye sibbi enzibe. Nina ebiroole, nina factories nnima. Kati bwompa omulimu gw'obwa minisita nsooka kugambirawo. Ngenda kukola kituufu naawe kikusanyuse. Oba si ekyo ogenda kungoba myezi egi nga njeemye. So oli wabanga asuubira okumpa obukulembeze bwe nangenda kukola kituufu kwesa ekitiibwa ne bannayuganda mufunemu. Naye oba olowooza nti ogenda kundeeta onyigire mu nkwawa. Nja kutoloka mu nkulume n'okkuluma ongobe. I'm telling you that I'm very strict. Mbeera ki gyetusagumiikiriza singa omuntu aba asazeewo okukozesa? Sooka si lwe twakola lugezigezi, nze lugezigezi myself. Ate nkola kituufu kuba nkwata obudde. I don't waste time. Nze saagala n'ompita n'ontuuza more than 30 minutes singa tonnandaba. Mba ne faamu, mba n'ebyokukola. Bannayuganda mbekeraawo okuyita omuntu ku appointment n'omutuuza ebbanga ddene. Kikyamu. Kati nze tompita onsamoninze ate n'ontuuza dakika 3. Mba n'ekitambula era nja kutambula ngende. Ngambe when you get time for me, call me back. Nonsense. 2. Nze ekintu ekitasobola kwegamba tubbe. Nze nswale. Nze mba njagala ssente manye ekyokukola. Seetaaga kubba. Abamu bba na butono. Nsaa kubba buntu butono obwo buswaza. Otandikira nga mu mmeka oba osazeewo okubba? Kendiyiga obubbi. Nziba mitima gy'abantu. Kati olusaala oyo yali neegendereza. Naye ng'obubbi bubi. Ekyatugamba bannayuganda bakole eki batawanyanjala bwavu. Bannayuganda bagatika obwavu n'ebyobufuzi ne love. Mwe tubabuulira kobeere muwala tetukyagaffe buwala bunakunaku twagala kukola. Tubagamba work, contribute to your man. Listen, ebiwala mitwe gy'abangalala baba tebawulira. Nze saagala mukazi atawulira. Bwe ngamba nti I don't like that friend, muveeko. Olina okumpa ensonga. Tongobako bugobi mukwano. Sirina kunnyonnyola buli kintu. Musajja ndi king ewaka. Watya ng'obadde ogenda mukwana n'agaana kati omungobako? Era mba mukugobako lwekyo. Era kyagaana. Natuwumba honorable. Oba kati bw'oweereza abataayiseemu nga ggwe naye nga bakyagaanye bafunye akasajja ku mutima oba kale nga embeera tebagondedde nga bakyagaanye okukkiriza nti bawanguddwa? Obaka bwe nnina abaagudde bagamba nti bujje tubaga ebyobufuzi si mulimu mugende mukole ebiramu mugende mulime. Nonsense. Ani yagaa nti wano mujjize kwebbulula. Kamukiwulire mujja kukkiriza mpola dinayombi go work. Ekyokubiri temugattika byabufuzi na mulimu. Nze kati I am too busy by the way. N'okujja wano nkwanye ekitiibwa n'okujja mu byobufuzi nabagaba bye bafunamu. Kati oba si mmwe mufunamu kati kale mufuniddewa. So mugume mugende mukole ebirala. Temuddayo zungazunga wano nga mulowooza munonye ssente mubadde muloota muyiika amalusu mugenda funa bino nolaba akavubuka oba kawala oba kalenzi bakusondedde busondezi n'ezeesimbawo. Nonsense. Osaba ez'ebipande. You know? Kusaba essuuti mafuta. Nze nina abamu ku badde beesimbyewo ne kuba president nga bankubira amafuta. Wow. Wano naki? President aba mugagga. Tuba nabagamba omusajja abasiiga. Okitegera aga Katonda nze sirimba ate. Ndi onalebo waawa. Lwaye ku mafuta. N'obawa n'enseka.
I'm telling you. Mukole nze tesaga kumpana wana kunjagala tweta kunjagala sinze kuzaala watu njagala bireki biyamba nzo njagala nze kimanyi teryanjagala njagaza abanjagala abaana bange olosala family zange yebyo nabala baba bankwe ayina omukazi asobola okuleka obukeera enkya n'agenda naye abaana bo basigala kati abo baningi obalaba abo. Those are your best friends. I know. Omusajja bukeera enkya lusinaga saamanya natomera bujo kayina n'endali abo obugulu olwono yafunyewo ebigulu bino tukutuku bazata entumbe ziringa za gundi olwo yafunyewo omulala abasajja otumanyi n'abakazi olukazi lubeerawo nga bulijjo lwano badda lukulimba okitegeera. So abaana bakulu nnyo mu bufumbo nti kyekyebeeyi buli omu kyaba akola ki ate ate ffe abasajja twayize ne kano DNA nangayi DNA kitonekakasa sindi sikwekakasa for myself kati senga ekomawo nga dda mutufu gw'omuzaala oba ogenda kusuubira otya kati nze manyi kyaddamu okukkiriza nti ngamba wangi I don't care nze oprove nze kyange kitegeeza oli kubanga abasajja bali eyo banansinga ebizibu gwe naye I'm not part unfortunately wakwada DNA ku lunnya wali n'okwebera ebyenda Ruthi abasajja bali ku nkato ate omukazi ng'amanyi nti abaana tubazaala abawa ttabbu olaba ng'olukazikazi nga lutambwe luzibu DNA era nade nyayebeera etteeka oluzaala omwana DNA ne passport ye ne ID si bino okusimbira ID kaggo passport omuntu aki tugisimbira akaggo nonsense. DNA mulamu atusolvinga ebizibu bingi ebijjirako lwaki onimbalimba olubuto gumonye omuntu wakusiba olubuto bwekirungu DNA era nze sitawaana abasajja bali omuntu ng'agamba wamufunisa olubuto totawaana dinda kuzaalibwa DNA ekya kasiteggwe emirembe giba giwedde. I'm telling you. Teyaza nyo Honorable Rakadde k'otuwadde. Amina. Tol Sala is tall mutwebaliza okukuuma ate anosigala ng'ovudde mu kalungu okyanyirira bwoti. Ate ngenda kunyirira nnyo. Senga naali bwakusiba malasi naali gasibye. Simala ogaba ku mirimu tujja ku farm. Onayo ku mirimu gy'ogaba otubulire how we can get in touch. Yeah, actually saagala kugaba mulimu bannayuganda si bakozi mulekerawo amazima bannayuganda oleeta omuntu nga ajja awuunyeera mbu ayagala omulimu olugutuukako ne kanafuuyira wali ne butandika bubbi nze saagala kugaba mulimu tugamba omuntu olina kubanga weetandikirawo omulimu bannayuganda tubakubiriza byomu weetandikire mulimu obeere boss ebyo ebyokusaba wuunyeera osaba emirimu so many disadvantages and agriculture absorbing anybody oba oli muwalabeerayo ne eka y'ennyaanya ekitone nnyo gifunamu miliyoni 4 ku 8 omuwala omuto bisoboka gajije wanga ne wawe basula ku 5 ku 5 buli omu olina gye wava dda mu kyalo kibuga kiveemu kirekere ffe olaba naffe twazze mu kyalo tukiyita abroad tugenda abroad kati we tudda kati we are all going abroad bebyala tuyita abroad kuba ye wali sente kituufu kino kibuga okubeera wano ng'ensega ng'eŋŋaŋa nti mulya nnyama eri ye wali obugagga ng'emugenda e Bulaaya okunoonya ssente kati ffe tugenda mu byalo okunoonya ssente tuyitayo abroad. Ndi abroad ni kyeyo. Oteged. Yes. Until next time, ngenze abroad, Ruth Kadibela Bwanika. Ciao bao.